Ndako. Sai muchogedde manyo bunene bwacho. Era chikoli njogedde nchiwulira naye tugende kumuwulira amalala. Kati we twagenze wa pastor, ubaye butwadde ku mukolo. Ntwa ku pastor. Pastor Bujingo nga ajjane ono abalaba. Ebanaki. Naye gwe. Omukwano gute. Abba. Alo batani sofana gana suko tuve mu bandi jewa. Obalaba. Ola batani sofana gana. Makula inagana amaso ge bayita glory eyes. Maso glory. We bali bayiyaka maso glory bali bajja ku makula. Ate bali bayiye kigambo black beauty bali bajja ku makula. Nenga tuwanye nnyo. Bwekiri. Abali bawana obera Eva Smart. Bashijja ku makula. Bali bachijja ku makula. So buli kimu ku nsi kiri ku makula. Abayimba kati woko ku makula. Ate ddala makula. Era makula ddala. Kubanga twagenza okukebera mu Guinness Book of Records nga makula imwale yakyasoso kukwata ebintu n'abiddiza X. Oyo wogenda mu kitabu kya Guinness Book of Records. Twabuuza twakutoomuza tukutwala mu baana ab'obuwala ne tubagamba omusajja bw'akumenya omutima n'akunyiiza n'omukoowa bye yakuwa obizzaayo. N'okwata n'ogula omufaliso n'okutweka mu kisenge kya maama wo. Ne bagamba ng'ani abizzaayo. Ng'ankeera ku makya ng'agula akafaliso ng'akakuba wa mama Paulo mu kisenge kye. Tolina kati omusajja k'omukyaye tosigaza kiki. Mama Paulo nza kwebaka wano. Ate kiki anti omanyi nakyayo omusajja. Ennyumba nagimudiza. Emotoka ngimuwadde. Namukwano gwange yannyumiriza. Nti bali mu courtship n'omuwala. Kakati mukubira mu courtship n'omuwala. Kakati jukira omulenzi naye yezimba bwezi naye nga alina girlfriend. Kati omulenzi nge gyatasiibwa kanagamba nguze TV. Efo kyo giteekewa nkanjitwale wane. Ewo omuwala. Batuuka beekyanga. Agamba konkyanje. Badde nsaba nno n'ebiki. Ebyange. Omuwala amugamba siina buzibu. N'ayingira mu nnyumba n'afuna omugwago gwa nayironi. N'agumukwanga. Nsaba ojje naye wano. Ono ne TV yo. Omulenzi taddangayo. Omulenzi ensonga gy'awa zonna zayitako za bibomboola. Kakati makula twamulese soko tuwe ku bujulizi bwa makula obujulizi buli mwala bayina gaabo bagojumya ebibozi by'ebibonzi jangamu siri munno nnyo nga bolowooza. Sumba nina obujulizi mama wange yayinza ojjulira ne mama wa ex wange nalina ex yangulira emmotoka gye nasooka ovuga mu bulamu twoza ne fex nangulira ettaka side ye Masoole kati ng'akola na mu gavumenti bikiwe bityo yali agenda ebweru bamuwadde scholarship okusoma ne tugera ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana si mububi ne mugamba kati ebintu mbiteekawa yali akola nga Katonda mu blessings ayina nangamba omanyi kambikulekere tandika obulamu gwe tandikiraawo motoka nagitwala wa nnyina ekyapa n'ekitwala ewa nnyina ebyali mu nju ninga muganda wa bikime tetusobola bitwala biki ninga mboke kanfune gwe mbigaba nadda mu nju ya mama wange okuva mu muzigo ogwa X nenva mu nyumba nga ya rooms biri bukimu ekiri abavubuka ababakoze bitandika motoka nenjizaayo mami wange nangamba naye kiki kyokoze katandu amanyi oyina emmotoka kati toyina mmotoka nadda mu kisenge kya mama wange nengula omufaliso omupya nali nkola essuka zaali mpya blanketi zaali mpya ettaka mama ensi ensonga kakati mu bujulizi bwa Suzan tetwaliyo kuba nayo tunakayana tetwaliyo ate ebintu bisoboka olwedde pozi nga tugenze ntugamba ne tusanga maama we batugamba abeera kyebando mama n'atubuulira oba ne tunonyonya nnyazaala ate nnyazaala tetumanyi ekisaliwa ku bonna alina bameka amakulasa kubanga asuka ali wansi waba ex abasatu taata w'omwana kati bweyava kutata omwana n'abeera paka yalinda musumba tubanga yongolina okimanyi naye asobola okujja n'akibagamba tubangayo nga tulina ba ex batono ate nno buli mukazi nno kati kabubwe kati
era omukazi gw'osanga agamba nali nabyesomye gwantanudde era nga namwe bwe mutugamba nze gwe nnina ewaka nnolowooza takuuma baana be gana okulaba nga yabazizzaako bannange kakati nawe natunudde mu bujulizi obwo ekyemmotoka tukirina bwe tuyinza kukikola kipulovingamu naye nendowooza nti ekintu ky'ettaka kirina ye gyetusobola ogezaagezaako kuba mu bigambo by'amakulu agamba nyaza ettaka nali wamamwe n'alikola ki n'alitwala n'aligaana bw'aligaana nempita balooya bange ne bamprocessingira transfer forms ne bazizaayo nembiteeka mu mannya ge nembimutwalira kati awe waabadde akattu kisoboka kuba olina okuba ng'olina nze oba byommanyiiko byebyo biki byomanyi olina okuba ng'olina tuli nnyo bandagaano 2 tezita nnyo bbaako kyapa bw'oba ogera kukola transfer olina okuba ng'olina endagamuntu y'oli gw'okolera transfer ng'olina ndagamuntu kale ng'olina information ye era naye alina okusayininga era naye alina okusayininga kati era ndooza kano mamika alina okukoma waatubuulire oba yali abirina oba yali abirina sooka otuwa omukugu wa Buganda body ng'atunyo kati kono musome busomi omukugu wa Buganda tebane temuyingira omusajja Katonda ffe twagenzeyo tusomesa kutwongera okuyiga kuba tetukola ki temumanyi yabe reactinga ku bya Suzan banange bakikolako ko n'owa omuntu ekyapa asayinize nange natera okuzaayo ettaka maama we n'aligaana nenfuna looya nze nandraftingira bye bayita transfer nembiteeka mu mannya ga nnyina nembibatwalira ekyapa kintu kikulu nnyo ennaku zino nokikyusa tosobola kikyusa nga tolina kopi ya national ID kopi zombi zirina okubeerawo eyoyo afuna kopi ye ne kopi yono ne bazisaako n'emikono emabega gye tuyita sigirica bannannyini agaba n'akola kyassaako noono afuna kitegeeza nti tosobola kuwa muntu ttaka nga takkiriza nga oba taliiwo tewali ngeri yonna sayimo gye nsobola kukeera nga taata wange tugambe yali weemawokoteeyo nansayininga nensanga ettaka nga liri mu mannya gange nga buli kimu kiri mu mannya gange nga saaliyo nga sina kye nasayininga ku mulembe gwo tekisoboka oteekwa okuba ng'otaddeyo omukono gwo ne kopi ya national ID kutandika na mukadde ekyo kyakyuka kuva mu mulembe kyekyo kyakyuka mu mulembe gwe sijja kugula mirembe gy'essaalwa n'ebbanga tumaze nga Buganda gwe bbanga gwe lyomazeeyo ebyekikugu tosobola kuwa muntu atakkiriza ekyo kimu ekyokwira tukuwa akuwa omukono gye tuyita sigirica oba ekinkumu ate ennaku zino ne kopi ya national ID erina okubaako kyoyinza okukola ekinene ennyo ng'ogenda kuwa omuntu ng'oyinza okusayininga transfer forms osayininga paati eyiyo n'oli naye najjuza eyiye ng'agenda mu ministry okukola ki okukyusa kitegeeza omuntu watasayininga tewali ngeri gy'asobola kufuna gy'osobola kukyusa kyapa tekigenda mu mannya ge nga tasayininze engeri gye basaagamu nti walonze ekyapa mu mannya go kivula era byakusaaga busanzi kigundi yalonze ekyapa mu mannya ge tekisoboka kuba okukyuka mu process olina okubeeramu gwagenda okufuna enjogedde kabadde kato naye ekyapa nze badde sibimanyi babisayininga kati ffe baatulindi abatabimanyi bayinza okuba nga najja kujja atunyonyole kyajja kityawo oba ajje nenyazaala bukolokolo olwo lwonna mutwale eri ate nammwe mwatukama ngekyo olwo lwonna kyennyo wamama masaabiza mu mannyago mama tula mu kamera obagambe omwana bye ebintu naye nga olwo lwonna mufaaki njagala okutumira ku baana ab'obuwala nga kyakulumye nnyo ekyokuba nti yazaayo ebintu anti Suzan tomanyi gwe kyewakola nga kyennyo ati obudde bwange bwonna bwe mba munaze naawe kyeyakoze abaana ab'obuwala si lwakuba nti tebamwagala naye kyeyakoze kikyalenjinga eggwanga lyonna n'abali mu ggulu abatannajja bali mu kutya era kutya kwennyini kuno
ngekyo nkikola onangambye n'okufa atyo ku weekend bozaayo ebintu ebikujjukiza ex tozaayo mwana oba omwana takujjukiza kuba omwana akyamulire ate ebyana ebifaanana bakitaabyo